Mukisa kuno kubebaza mwena okujja. Banange mwebale kunjagala. Mwebale kumpakira. Ebigenze obulungi Mukama yeebale. Ebitagenze mu bulungi ala bisasire. Naye nga mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Bahonarebo bange mwebale nnyo mwebalire ddala. Ab'ekitiibwa mwebale nnyo nange ku mutima era mwebange banywezezza ssebo mwebale nnyo mwebalire ddala. So abavudde e Bulaaya nammwe mwebale nnyo. Nammwe bakyali baffe abatusapootinze mu sapooti yonna gye mwatuwadde. Neebaza Umoja Management, neebaza basipoosa bange bonna, neebaza buli muntu kyasobodde okukola okulaba omukolo guno gubaawo. Bannange mwebale mwenna, Mukama abaddizeewo tebibadde byangu. Tujja kwebaza ne DPC wa wano Jinja Road ne bonna betwadde nabo meeting okutegeera amangu ensonga nga tennasajjuka kuba singa kati oba tuliwa naye webale nnyo n'awafande webale ddala. So bakyali bange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Music.